weewaawo nyongera okwebazaako gwe Munnayuganda yonna gy'oli gyogera mu maaso n'okubanga otulabira mu bitundu by'eggwanga byonna eby'enjawulo. Weebale kubanga mikutu gyonna gy'osanda okubanga osubscribingirako Next Edition TV ogufuddeyo number 1 YouTube channel n'ogamba nti kuno kusijja kuvaako wabula kwentekeddwa okubanga nfunira amawulire. Nkwebaza bya nsusso mu mawanga g'ebweru yonna gye musinzira okubanga mutulaba mu Denmark, abali mu Germany, abali mu Spain, ikono gyaffe abali mu USA, abali mu UK, abali mu North Korea, mu South Korea, mikono gyaffe abawangalira mu South Sudan, abawangalira mu South Africa, abawangalira mu Rwanda, Burundi, Bujumbura n'ebitundu by'eggwanga byonna eby'enjawulo. Mwebale kubanga mutumbudde, mwebale kugoberera, mwebale nakutulaba. Kujjukiza okusubscribinga, okusharinga, okukomentinga n'okubanyisa bannyinaffe abalala bonna nti guno gwe mukutu gwonna gwe basande okubanga bajjako kamawulire. Omwagiza ate omutesite simulala yenze muzukulu wa Kyaddondo Frankas nateerako olunaku olwaleero nze nkatuddemu nagamba kazazikona saa 10 mpaka saa 12 omanya bumanya nti ensonga ziba zigeze maaso n'okubanga ate nzikuleetera ku table yonna gy'oli weebale kutulaba. Kanono nja kaweerezaako ko mikwano gyange mwenna waloko mukwano bamuyita Faith abeerangako utaviirangako ddala waloko mikwano gyange bamuyita Faizo naye omu ku abataviirako ddala. Nkwebaza byansusobola kubanga ogeze mu maaso n'okubanga otunize era n'osubscribinga n'otulaba yonna gy'oli. Kakati waloko ensonga mpitirivu nnyo ezigenda mu maaso munda mu ggwanga erya Uganda naye ng'esingira ddala zimu ku ezo ez'omubaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko ajjukira nti wetuukidde olunaku olwaleero ono bakwegamba tebalinnya mu kimu wamu n'omukulu amanyiddwa nga Ssentamu Kyagulanyi aka Bobi Wine ono nga ye ssentebe w'ekibiina kya National Unity Platform. Jjukira nti ono simanyi nsonga kweva naye ng'okusingira ddala omukulu ono aze asosonkereza omubaka w'ekibiina oba president w'ekibiina kya National Unity Platform ng'amutwala ng'okuba nti oba oli awo atamanyi kyakola era nti nebyagenda mu maaso n'okubanga akola si bya bugunjufu era tebiraga ng'omuntu eyandibadde presidential candidate. Jjukira bino byonna ng'agenda mu maaso n'okubanga abikola. Bobi Wine omu ku basajja abatazze oba abagenda mu maaso n'okubanga tebamuddamu era tuzze tulindanga ebbanga lyonna reply omubaka wa ono president w'ekibiina kya National Unity Platform oba principal abeeko oba olyawo comment gyayinza okubanga akola ng'esosonkereza oba ng'eddamu Muhammad Nsereko naye nga wa amawulire gatandika okubanga gatambula ku social media nga galaganga Muhammad Nsereko bwe yeegwanyiza ekifo ky'obukulembeze bw'eggwanga era nga mu kalulu akajja akasuubirwa okubanga kajja kubeerayoko magwa 2026 nti Muhammad Nsereko naye yeeteekateeka okubanga ajja ku ntebe y'emwene ey'obukulembeze bw'eggwanga ate era ne Ssentamu Kyagulanyi kwagenda mu maaso n'okubanga avuganya. Bino byaddira oluvannyuma lw'abamu ku abo abatandika okubanga bamukubira kugamba akadingidi be twandiyise bawoololo ku social media naddala ku mutimbagano gwa TikTok batandika okubanga bagenda mu maaso n'okubanga boogera nti omukulu kiraka kyawedde dda era twategeera oluvannyuma nti waloko ne bumesagi obwali bugenda mu maaso n'okubanga ate bugenda eri abaana abamu n'abamu okwongera okubanga bategeeza nti oba oli awo kino nno kirabika kyengedde era ng'akadde konna ebyandibadde ebyokusaaga byavuddewo era si byakuddawo si byakuddamu oba kuddamu kuwuliza nti oba waliwo enteekateeka yonna eyinza okulobeera Muhammad Nsereko okugaana okujja okuvuganya ku kifo kino eky'obukulembeze bw'eggwanga. Kakati bino byonna nga bigenda maaso n'okubanga bitambula gwe Munnayuganda agenda maaso n'okubanga ongoberera njagala kutegeezaako nti waliwo ko bangi abadde bagenda maaso n'okujja nga bajja mu inbox yange nga baagala mba comparing oba kubalaga ekifaananyi engeri Muhammad Nsereko bw'abanga ddala wakujja ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga engeri gy'ayinza okuba ng'akosaamu ku side eya National Unity Platform. Jjukira na comparingira n'enkulaga ku side ya Muhoozi engeri gy'ayinza okuaffectingamu National Unity Platform and how National Unity Platform gy'ayinza okuaffectingamu Muhoozi project oba MKM movement. Kakati ku ngeri yemu ate wano njagala kulaga engeri ate oba oli awo Muhammad Nsereko gy'ayinza okuaffectingamu ko Bobi Wine na how big oba engeri ate oba oli awo gwe twandise Ssentamu Kyagulanyi gy'ayinza okuaffectingamu ko Muhammad Nsereko mu ngeri emu oba endala. Naye kakati eyo si ensonga enkulu ku side emu oba endala naye njagala kukomawo ko wano nkulage root cause oba ekyandibadde root cause ereetedde Bobi Wine okuba ng'akyali wankizo okwawukanako n'abantu abalala era lwaki Bobi Wine ayinza okubeera akyali ow'amaanyi bw'okompeyalinga n'abamu ku abo ba presidential candidates abazze bavuganya. Olwaliro gwe Munnayuganda zagenda maaso n'okubanga ongoberera okujja okuvuganya ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga nakugamba ekimu ku kisingira ddala okubeera ekyenkizo tukiyita money oba tuziyita ssente. Omuntu omulala yenna okuvuganya n'okubaako waatuuka
tuyita ssente newankubadde nga babatandika abantu wololo security naye nze nkugamba enfunda eziwera kobe mulungi otya kobe nga wasoma otya kobe nga oli biki ekisookera ddala baziyita ssente ekyokubiri bagiyita security bwe bayita obukuumi newankubadde oyina ssente security eyimiridde etya ekyokusatu babayita abantu oyina benkana ki abagenda mu maaso n'okuba nga bakukkiririzaamu ekyandibadde ekyokuna baziyita connections nti bw'omala okubeera ne connections n'obeera n'abantu n'obeera ne ssente n'obeera ne security ekyokutaano babuyita buyinza ekyo nze bagamba enfunda eziwera nti oba oyagala oba toyagala wano ekikola obukulembeze bw'eggwanga Uganda n'obukulembeze mu nsi zonna ez'ebweru bintu bitaano tuyita ssente twogera ku buyinza twogera ku security twogera ku bantu twogera ne connections kakati wano ku Next Edition TV olwaliro nti Bobi Wine lwaki akyabedde ow'enkizo bw'okompeyalinga ne bamu ku baka presidential candidates abayinza okujja mu kalulu akajja aka 2026 Bobi Wine bino byasoose okubeera nabyo currently tugamba nti alina abantu ate nga ne mu kujja abantu bataamala kukubira campaign na kubannyonnyola nti owaaye ndi wakabindi bweti ne bwenti wabula yalina ekitole ky'abantu be baatandikirako bano abalala abazze mu kuvumuganya oba abazze bamwegattako bazze oluvannyuma lwako akabinja k'abantu be yatandika nabo abo abamuwagira since from day one ng'ali mu by'okuyimba bye kitegeeza nti yanyumirwanga oluyimba lwa Bobi Wine bwe yalangira nti ajja kuba president yagamba nti nja kutambula naye ako n'abeera n'abantu kitegeeza step emu amaze okuba nga agikusekula gw'ayagala okujja ku kifo kino kyekimu ekyobukulembeze bw'eggwanga second yalina ku ssente zitandikirwako living okubeera nti oba oliawo nti ebyobufuzi birimu ssente n'ebirala ololo wabula yalina nekitwandise starting capital in business there's what we call starting capital newankubadde oli mulungi otya newankubadde olabika bulungi otya newankubadde olifaanana otya oba ozitowa otya oba olina omubiri oba okuba ebyuma oba okola bitya but money starting capital matters before even nga tonnaba ku allocating where you're going to start to position your business ontegera bulungi starting capital matters before even nga tonnaba ku allocating where to position your business so byonna byengezaako kuba nga nkunyonyola gwangobera ku Next Edition TV nga tonnaba nakulowooza ku kintu ekirala kyonna mbu neetaaga okuba nga nyina emmotoka neetaaga okuba nga nyina ennyumba neetaaga okuba nga nyina business ya bukadde 10 starting capital matters ekisooka nga Bobi Wine atemu ku ebyo bye yali ayina akamu ku kasente akamutandikisa okulowooza nti ajja ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga ekyokusatu yalina connections ezitandikirwako nti amawanga yali agatambudde yali akoze emikwano egitandikirwako gy'ayinza okusooka okuba ng'aguza ekirowoozo abo bantu basatu then ekintu Bobi Wine kyataayina and nze kyenyinza okuba abantu abamu kyebalowooza kyataayina naye wano ku saidi emu kyenyinza okukugamba yalina kyetwandiise obuyinza where necessary at a certain level to a smaller extent mwabakola history oba bakola national European history to a smaller extent Bobi Wine yalina kyetwandiise obuyinza butya omuntu alina ssente at times waliwo wa commandinga omuntu alina abantu at times alina wa commandinga omuntu alina connection at times alina wa commandinga ekitali ku bonna abajja kwagala okumuvuganya mu kaseera kano kubanga bw'otunulya opposition y'eggwanga Uganda currently abasinga bonna newankubadde baagala okuvuganya the target gye balina buli omu alina ambitions objectives the problem with the African leaders mostly opposition leaders the only problem they have objectives zaabwe okubeera strong zezikyaleesa obuzibu nti you find someone ng'ayagala kuvuganya ku ntebe y'obukulembeze nga the only challenge gy'alina ye beef gy'alina ku Bobi Wine nga tabelievinga na nkola ya mirimu ya Bobi Wine no the president ali mu bukulembeze nti gwe njagala okuyeekera no but the problem nga ye gy'alina ya Bobi Wine so kino kireeta akaseera akazibu okuba nti omuntu gwe muvuganya gwe mwagala okuggyako ye nga ye already omuntu gw'atagetinze it is opposition president Museveni bw'atunulira opposition tatunulira Bobi Wine nga Bobi Wine wabula atunulira opposition yonna FDC DP UPC NOPO because bitya byonna tatunulira Bobi Wine person atunulira nga opposition engeri gy'ayinza okwaroketingamuko opposition nebeera nga agidivides oba aja divert okubanga bonna batunuulira kintu kyekimu kakati olwayo gwe Munnayuganda aba opposition bo bava ku kintu ky'okutunuulira one
enemy nti ye President Museveni ne batunulira bo bennyini nti kakati njagala Bobi Wine tumukube takyalina nosanga oli agenze ku campaign instead of okubanga focusinga okubanga regaininga amaanyi mu bantu okulwanyisa government gyayekera wabona nasigala nga ate amaanyi ga regaining oba gafuna ng'alwanyisa kyetuwandiise munne gwe bali mu struggle yemu ba government mwemu kakati olwebo n'abagenda maaso n'okubanga basituka nga bw'otunya Muhammad Nsereko tasituse nti olwaliro awakanya nkola ya mirimu ja President Yoweri Kaguta Museveni asituse kubanga nti Bobi Wine tasaanidde kubeera presidential candidate. The question is, before Bobi Wine obadde luddawa lwaki toze? So mu ngeri yonna lwaki ngezaako okugamba nti 100% almost 100% sijagamba 100% nga nkugarantinga but nze gambe to a greater extent I accept oba nja kukkiriza nti omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine still akyali wankirizo to all political activists oba political leaders naddala bali ku side opposition abagezaako okujja okuvuganya ku kifo kyekimu kyaliko olw'ebyo byengezaako okuba nga nkulaga. Then ekirala nti bw'amala okuyingira mu active politics abantu bangi nnyo naddala bye twandise ba funders waliwo kye tuyita mafiorism group naddala mu nsi z'abazungu mu mawanga g'abazungu balina kye twandise mafiorism groups ezo ezidominatinga ettundutundu lya politics ne governance y'ebifo ebyenjawulo mu ggwanga eyo mu mawanga ga Africa naddala wano mu Africa ezimu ku nsi ne mu bazungu waliwo akabinja k'abantu bano nga ko ke kasalirawo ensi okugeza nti ojja kusanga bano abanene ojja kusanga abagagga omuntu gwe baagala okuba bwakanya government twagala kujjako government what they look at kiba kitya batandika okutula kyetwandise tutandise tutya ani aliwo ow'embavu tolooba otunulya bonna bo baleeta ku board abagezaako okubanga bavuganya ku opposition bw'oba comparinga ne Bobi Wine the funders will look at Bobi Wine nga weapon at least oba kwegamba nga business oba asset ey'okuinvestinga mu ssente zaabwe nga ziyinza obutafiirayo as soon as possible singa baba basazeewo okufokasinga ku kyakukyusa bukulembeze bwa ggwanga. One nti already celebrity aliko endulu y'abantu abamuyaayaanirako kitegeeza bingo okuba nti celebrity alina abantu abamukuŋŋaanirako okuyisawo information gy'aba ayagala. Second, Bobi Wine again alina kye tuwandiise amaanyi g'okuba nti oba oliawo nga ye omuntu nga ye nti alina okugamba sente ezitandikirwako nti si munaku. Ekyokusatu alina connections bingo okuba nti already yayimba dda ne connection nazifunaafuna dda nti batunuulira ebintu then physical appearance education system oba academic papers byonna nga tolina wogenda kumunyooma. So nti buli muntu yenna agezaako okubanga avuganya ogenda kusanga akaseera akazibu kuba funders oba twandise akabinja kana akandibadde kakusponsoringa ogenda kusanga akaseera akazibu okukamatiza how are you going to mobilize those people bakukkiririzemu how are you going to kubanga osobola okubanga olina ebirowoozo ebirungi likes of Abedi bwanika mukijjukira likes of Bidandisali likes of mukyali oyo likes of Betty Kamia mubejjukira Alliance bonna abantu babadde n'ebirowoozo ebiri so developing so educative ebiri so kwegamba ebizaamuko essuubi but the only problem ekyasinza okubakuba how going to mobilize those people kuba investingamuko your ideas and your objectives was buying. That's the only question omuntu gyagenda maaso n'okubanga abeera challenged. Kakati those funders what they look at omuntu ono atundika mu bantu era bwe tumala okumutunda mu bantu abantu banaamuwa obudde okumuwuliriza ekintu Bobi Wine mu kaseera kano kyeyakolerera kumpi almost okubeera mu 1998 nga tanaba kubanga ayingira ntebe ya bukulembeze natanaba kulowooza even byagenda kuvuganya ku kifo kino ekyobukulembeze bw'eggwanga. So nti olwaleero gwe munnayuganda agobera Next Edition TV Muhammad Nsereko yandibadde good leader bw'omutunuulira n'engeri system yagiko engeri gyaluddemu mu bintu bina experience bino n'ebirala byonna but again wano naddala ku nsi nga bannayuganda bali kugamba essuubi balina ssuubi mu kugamba banoonya ani gwe beekwatako
Muhammad Nsereko ayinza okusanga akaseera akazibwako okumatiza abagwere, amatize mu Busoga, agende mu Western, amatize mu Bunyoro, amatize mu Tolo, nti abaye nange nyinza okubeera owenkezo because teyakikolerera before. Abadde mubaka wa Kampala Central wokka mu Kampala mwe bamutegeera, ogenda outside kiyinza okubeera kizibu. Next Edition TV gwe mukutu gosande okubanga ogoberera kusaba subscribing, osharing, okomenting, otegeeze n'abo abatandaba kubanga batulegattako nti gwe mukutu gubasande okubanga bafuneko kamalwe gonna okutambula eggwanga. Ze muzukulu wa channel Frank Siriye program ya sekanyo lya Extra the Undercover. Webale kutambula nange, webale kusubscribinga, webale kusharinga. Tudingano nako olundi Katonda lwana abayagadde nkwagaliza birungi byerere, webale kubanga otambule nange ababaddeko mwenna abadde bangoberera mu mawanga g'ebweru mwenna mbalaba okusiza ku analysis wano YouTube ekulaga nti waliwo ko ab'Uka abakulaba, waliwo ko ab'e Denmark abakulaba, waliwo ko France abakulaba. So nja kwebaza abaana ba maama mwenna ate nkujjukiza nti bwagala okulanga naffe totya, osobola okujja mu inbox, osobola okunterako comment yawo nenjiraba nobaako engeri gyonza okubanga osindikamu kentambula yaffe eno ne YouTube channel yaffe okubanga yeeyongerayo. Bitambula malidade sana nyo. A very good evening. Bye bye.